media. Bagenda ne bayisayitinga omuntu oli nti bagenda kutunda ebintu by'obusiraamu. Ani agamba nti bayinza okutunda ebintu by'obusiraamu? Waliwo omuntu ayinza okukwata ebintu by'obusiraamu abigireki abitunde ddala nga abasiraamu webali. Kati bateese ku tesiti endala bagenda kutunda mizikiti. Can you say the most? Okwate emizikiti y'abasiraamu ogigatte gyonna n'ebintu properties mu Uganda yonna ogambe nti ezo zirimu obuwumbi bubiri bwokka. I'm still demanding 17 billion. Agenda kubatunda namu abasiraamu. Bateeke mu mawulire buli okufune bakazanyirizi. Ffe twagala kukula era tutandika okusonda. Sijagamba musiraamu kusonda n'enoso n'emu. Supreme Council esobola okusasula yenna kibanja. Tetujja kubakubira mulango. Teri inchi n'emu ey'obusiraamu gye bagenda kutunda ku nnyondo. Abantu abatalina bisaanyizo bafuuse bazibu. Constitution erina buli nsonga asalawo. Executive Committee eya Supreme Council erimu abantu 25 yesalawo kulwa nga bwolaba cabinet wekola ekintu kulwa General Assembly kulwa Parliament. Kakati Executive Committee yesalawo ku nsonga ezisinga. Esalawo tukole kino, tukole kino, tukole kino. Mufti si yasalawo. Wabula enkiiko ze zisalawo. Kubanga singa Mufti yasalawo ku nsonga z'obusiraamu yali badde avunaanibwa ku buli kamu konna akakolebwa. Ne Mufti alina enkiiko. N'olwekyo bwe tulonda district kaali alina by'alina okukola. Regional assistant alina by'alina okukola. Mufti alina waakoma. General Assembly erina weekoma. College of Sheikhs erina weekoma. Totwala nnyo mukono. N'olwekyo bwe tubanga tuli mu constitution empya twalonda tulekere enkiiko zikole, tuleke structure zikole emirimu gyazo, tuleme kugiyingira. Eri abantu ab'olubatu abeefunyirira okubeera nti batuzaayo eri emabega gye twava batutabangule. Ate abantu abo nga batutabangula nga bayambibwako n'abantu abatali ba structure za Supreme Council. Abatali mu structure za Supreme Council musobola okuwulira ebintu byebagamba eby'ettaka. Simanyi ettaka lyatundibwa, kangende butereevu ku nsonga. Lyatundibwa ate kati baagala kutunda bintu by'obusiraamu. Mubaje tasalangawo okutunda kintu kyonna, enkiiko zasalawo. Tasalangawo. Tulina minutes, tulina ne mikono gy'abamemba abali mu executive eyo nga mu bamemba abo mwalimu Ajabu Kiyimba yasalawo se property eyetundibwe. Tulina obujulizi. N'eki kye kyamutawaanya ayagala nnyo okukolera obusiraamu yali member executive. This boy was dropped olw'okubanga talina qualification to be a member of the executive committee under the new constitution. He must possess a bachelor's degree in a field. He doesn't possess it. Kati baba kuleka ebweru mubajje ekizibu kyo. Ebisaanyizo bwe bikusuula ebweru kizibu kiba kyamubajje. Ye nga gwe kennyini wavaayo n'ogamba nti ebintu bino ffe twasalawo nga executive si mubajje. Wagende ku makya n'abeera nti asazeewo ekiro. N'olwekyo abantu abamu ne bwe twali tulonda ba chairman waliwo constitution bwe yasuula ebweru. You must possess a bachelor's degree to become a chairman, a national chairman of the Muslims. N'olwekyo ba members kyenjagadde okutangaaza ku nsonga eziriwo ze mwawulidde Hajjati Misa Kabanda z'ayogeddeko eziri mu Kampala zikolebwa abantu abakafuyo, abantu abaagala okunyaga, abantu abaagala okulowoozesa nti ffe obusiraamu kati tutegeere kye tuliko. Kubanga ekintu ekyatundibwa nga olukiiko lwe lusazeewo ate nga gwe kennyini wali mu lukiiko olwo n'osalawo n'emikono gyo weegiri kakati ng'ojja ogenda kugamba nti ogenda kulumba ki ky'otomanyi.
at the same time abafuuka be bamu abo kati memba ku General Assembly lwaki ekintu ekiyisa mu lukiiko lwaki atyayo akireete kugundi ku General Assembly. Tulina General Assembly on 29 omwezi guno wekizeekitivu tateesaayo but we have a General Assembly basalewo oba ekintu ekyo kikyamu naye batandisa okukozesa political Islam batandise tupoliticize religion olw'okwagala okufuna ebyabo bagenda ne bainsitinga omuntu oli nti bagenda kutunda bintu by'obusiraamu. Ani agamba nti bayinza okutunda ebintu by'obusiraamu? Waliwo omuntu ayinza okukwata ebintu by'obusiraamu abigireki abitunde ddala nga abasiraamu webali. It is an insult to our religion. Ekizibu kizza olw'okubeera nti judiciary erimu ebizibu. Right honorable genda ogambe His Excellency President nti atalina ssente tawangula musango kakati mu makooti ezisinga okujjako batono mu baba asaasi. Naye omuntu neyewaana n'agamba ne munagenda wagenda kubasinga era bujja kunyongera kala ne munagenda wagenda kubasinga ye mulamuzi lwaki akyogera before nga tananga agenda mu kooti naga nti awongera kubakubireyo eri omulamuzi asinga yeeyo atonyesa eggulu. Naye naffe abaliwo ku lw'eddiiri ye tetujja kukkiriza muntu kutuzanyirako. Bwe twali tulonda General Assembly abamu ku bagagga n'abantu abakozesa ssente baasigala bweru. Constitution yabasuula naye baagenda mu kooti omu ku bakazi kamuyite mukazi omulamuzi n'agamba nti tuwadde injection Mufti wa Uganda tuwadde injection Supreme Council tebaddeyo kukola any religious function yonna mu Uganda oba kuziika oba mawuledi. It is prohibited. That was an insult to our religion, our belief. Ddala eggwanga libeeramu kakati eddembe ly'okusinza ng'oli akozesa olw'okuba alidde ssente agambe nti muddayo kusaala twakinenya. Kati bateese ku tesiti endala bagenda kutunda mizikiti. Can you sell a mosque? Okwate emizikiti y'abasiraamu ogigatte gyonna n'ebintu properties mu Uganda yonna ogambe nti ezo zirimu obuwumbi bubiri wokka. I'm still demanding 17 billion. Agenda kubatunda namu abasiraamu. That is also an insult. Places of worship. Mutunule bundeba kyekyaliyo. Mu butuufu abasiraamu mbakubako bukuli. Bakubirira bukubirizi. Kyo njagadde okiwulira His Excellency President. Kyatuyisiza bubi. Bateeke mu mawulire bulyoka ofune bakazanyirizi. Ffe twagala kukula era tutandika okusonda. Sijagamba musiraamu kusonda n'enosa n'emu. Supreme Council esobola okusasula yenna nkibanja. Tetujja kubakubira mulango. Rest assured. Era abagala okukikozesa nga politics oba drama oba comedy discourage them. Tekijja kubeerawo. Naye mugambe ku balamuzi abo mugambe ku balamuzi abalowooza nti Katonda bw'akuwa obulamuzi aba akuwadde kulya ssente. Teri inchi n'emu ey'obusiraamu kye bagenda kutunda ku nnyondo. At risk Hajjati Kabanda mu Kampala omusajja abadde yeewerera nti wensanga mu Mubaje emutta bamuwadde access n'agenda ayingira mu musikiti gwaffe okutalwanirwangamu ne bamuwa emmotoka lidiga eya poliisi n'ennamba tugimanyi erimu SFC omu n'omusirikale omulala ng'agudde kava ne bamutwala eri ku munaana ne bamuyingiza paka ku musikiti. Gavumenti eno ddala bwebanga ddala poliisi eyo bwefaanana ejja kumalawo obutujju mu Uganda nga mmotoka za poliisi zezisitula abatujju ne zibayingiza paka we pulezidenti mu kifo ky'okugira ki obutujju bwe bugenda okukolebwa. Katutunuulire omusajja oyo bwe mulabanga
poliisi webanga yo yamututte kukola mirimu ate nemuprotectinga paka nemufulumya ate nga information weeri tugambe this person should not enter. Security eri ku test kubanga omuntu oyo yabadde agenderera nze bwabanga asobodde okutuuka wendi abantu ba bulijjo kati obutonyi bujja kumalawo buti. Abavubuka be bakutte abamu bagambye nti ffe tetwakubye kerere kubanga bo abapoliisi bo baalidde ffe ne batatuwa kuba bagambye nti ffe tumaze okulya ekyaffe tetujja kukola. Obuuze lidika yayingidde etya era who was driving that lidika era ne security around Kampala oli Kampala DPC Regional Police Commander tutunulidde okulaba omusajja oyo ng'ali butaala nga yabadde agenda okukola obutuki. We are waiting atambule atandika okutambula mu nguudo nja kubaako kyembuulira abasiraamu. Tukooye okubeera nti poliisi ng'omuwarabu bwagamba nti habia haramiha omukuumi yennyini ate ye mubbi. Omuwarabu alina akagera ako nti akuuma ate yakiraki ye mubbi. Poliisi bwebanga esobola okutambuza omusajja oyo nemuyingiza ate nemubeera nti emutuusa paka kumpi ku layini eyange kwalabadde ensaalira. Uganda Muslim Council wetwogerera olw'ebiseera yali eyuuga nnyo ebiwayi kulwanira mizikiti kuvumagana kubeera nti buli muntu atyobola munne omutawasa wa munne kubanga tebali mu kiwayi kyekimu. Naye oluvannyuma lw'emyaka 23 nga tukoze constitution eyo eno kakati eyakoleddwa nga abantu bonna beebuuzibwako mu ggwanga lyonna. Constitution twakola ekiwandiiko kirungi nnyo kyayingizaamu n'abakyala n'abaana kati balina enkiiko okuva ku muzikiti n'abavubuka okuva ku muzikiti mpaka ku national. Constitution y'emu eno erimu enkiiko kuva ku muzikiti kuliko mosque committee, kutwale kuliko akakiiko k'ettwale, ku district kuliko district council. E Kampala eriyo enkiiko esooka ye General Assembly. General Assembly eringa parliament y'obusiraamu erimu ababaka 3 okuva mu buli district. Tulina districts 78 be babaka 234. Abakyala buli region ku region z'obusiraamu eziri mu 10 ezikulembera ba regional assistants. Buli mukyala akiikirira region ku national council n'abavubuka bwe batyo.